batusanga ku street twasulako ku street ffe nga ne tusulaawo bano abasajja be abagabira bamasikini obuyambi ne bayitawo ne batuwa bujuyisi nga tuli awo katebe awo ku street nga wetwebase ne bukya abaama batusanga ku street. Kati Katonda byazza somosa okunteguira emitego egyo mulimu eky'emisota ebiri. Emisota giri gyewuunyisa. Ogumu nina ekikutiya mwe naterekanga ovacado. Nze ndi muli wa ovacado nnyo. Naye nali ngenze mu kyalo owa maama. Kati waliwo engoye ze batakyayambala baziteeka mu bikutiya. Ate ova omwayengereramu nnyo. Kati nga ngera ne mpanula kedo ne bampanulira mungi. Buli lunaku mba njagala ne mmulyako. Ne nteeka omwo ayengere nga simiisinga lunaku na lumu. Mu kikutiya ekimu mwe naterekanga mwabangamu omusota naye saasobola kitegererawo. Nabeera mu kyalo emyezi gyange egyo nga nnoonya ovacado ng'era abantu bo bantuuma ova. Munoonya naali nga tannakula bulungi nze mbagamba simufaayo ebiwuzi nja bijjamu. Olunaku lumu waliwo muganda wange omu ajja baba oluganda mu maama agamba ekikutiya kye naterekamu ngoye ze yazaagala yali mulenzi ng'era azikimi. Kati ne mugamba engeri gye mbale nterekamu ova genda osooka obiyiwe wabweru mulimu obukyafu bwa ova bungi obuntu obuvaako olondemu ezinaakugasa endala tozizza tuzisuule. Bwe yatwala ekikutiya okifulumya mu lujja okukikunkumula bw'ati nga mulimu sesota wansi. Natunula bwe nti kuba naliwo naseko ogwo omusota omusota gubadde ne mugabo manye ebbanga lyemaze nga ntereko mu ova naye segwannumako. Nakeberanga ebyengedde n'ebitannaba nateekangamu bwe nzijamu Mukama nankuuma. Omusota omulala gwajja mu kiyungu mu kyalo nali nkyadde mu bakwano bange naye bwe nkyala nze famire nnyingi ze nayingiramu mbanga wawaka n'enfumba. Bwali budde bwalagula saa 11 kuliko akazannyo ku sipaaka balina amasannyalaze bo. Nina kaali kannyumira nnyo siri muntu w'obwo buzannyo naye ako nali nkalabye. Nfumba bwe nzija bwe ndaba byakufumba ku nko osesaamu omuliro gugwamu mangu. Simanyi dakiika 2 ku 3 omusota gye gwava ne gukozesa olukujjukujju okwesogga ekiyungu. Kozi nagendanga n'enseesa n'enzira nimaye dakiika 5 3 n'enzirayo. Omusota bwe gwayingira waaliwo akasondo omuli evvu lye tukuŋŋaanya nga bamaze ofumba ne gusooka ne gwebbika mu vvu gwonna ne gwesaaba evvu ne gumala ne gweta ne gukola kaavu nga akakira katandikira no ku mulyango ne gugenda ku nsonda ne guleeta omutwe okumpi n'ekyoto. Wenseeseza muki saagulaba kubanga gwali gufaananye evvu ate nga gweyongedde eri ku kisenge bwe gutego kwakoleranga. Bwe nseesaamu omuliro kwolwo nasanga guzikidde nayina okufukamira ngufuuwemu gwake naye mba nfukamira bwe nti nenneekengera evvu erivudde mu kasondo sembera wano ani alitaddewo ate nga ekiyungu nkikozesa bwomu. Bali baali ku TV nga tebavaayo. Ngendo tunula nga ndaba sivvu n'ennyimirira n'enzita ebigere emabega nga nzirayo kyennyuma amaaso bwe nga tambuza bwe nti ng'omusota munene ng'omukira gwagulese wano ku mulyango. Lweka gwalina pulaani ey'okuntaayiza gunzingiriza omwo sayidi ne sayidi nga sirina we nkola ki. N'enzirayo nno mpola nga nninya wali osobyeko ng'olina kyobba wabbako ebintu mu buto sukaali byonna ebyo kati bw'otyo twali tusobyeko nali nsobyeko nange bwe nakola n'enfulumya ekigere wabweru nga teguvudde mu nfo. Simanyi lwaki tegwandaba simanyi lwaki tegwasensinga sisobola kunyonyola kintu. Nenzira mu nju nga mpulira ntidde waliwo omulenzi bamuyita Waswa ne mugaba Waswa jangu olaba omusota. Waswa bwe yajja mu kiyungu kye yakola yaggalawo ate buggazi kiyungu n'agamba sisobola nze kuba musota njitya gusulemu. Tetwalya kyeggulo ko twasula njala emmere nali nfumba ya kiro ne twebaka. Omusota tegwasobola kufuna we gufulumira ekyandaga nti gwali guyingiddemu buki
tukuyingize. Omukyala yakuba omusota yakeera ku makya kuyita awo Waswa n'amugamba ffe tutwalidde emmere nti ate kiki anti omusota gwatulemesezza nti ate gutya guli omwo mu kiyungu ng'agenda amenya mu mwanyi ng'akuba musota agutta agusuula ku kkubo naye omusota guli okumanya gwali munene n'ab'ebidduka bwe baagulaba nga baasooka kusiba nga batya n'ogutomera paka yafuna amagezi n'agujja mu kkubo wakati n'aguteeka ebbali ebidduka ne bitandika okukola ki Mukama n'akimponya ekyo. Mukama yamponya okugwa eddalu. Nalogwa ab'ekika nentuka ku level ekkiriza okwejjako engoye era nazijjako. Nensigala bwereere eno album gye nkuletedde olwaleero si gye nsoose nayo. Nayina eyasookawo ate nayo yali nzibu nnyo. Nenjokya ebifaananyi byonna nembyuza nembyokya ngenda kugwa ddalu. Neeyambula engoye naye nga bwenfulu njagala ofuluma ebweru naye nga aliwo ekinnemesa kinga naye kyokola si kituufu ng'ekyaki nga bamali gwe wamagenda nga njagala fuluma bute. Mukama nannyamba nannwanyisa ekyo ekyali kiŋŋamba okugenda nga ndi bwereere ne kitaba ne sirigwa. Saatambulako kuvanga waka nga bwe nvuddeyo leero nenzijja nenkwata ekkubo nenzirayo nga seegezezzaamu kabenje mu kkubo. Ne bwe nabanga ntambula bigere waakiri emmotoka ekulumba ebbali oba boda oba akagaali era kasobole okukozesa ensobi omuviira okw'omuvuma nga nze nvuma nga sitidde kusooka kumanya bwenvuma kumunoonyerezaako bitiibwa bye bwe bitandikira ne bwe bikoma. So Mukama najja nnyamba mu bantu bonna be navumanga navumirangamu abatasaaniddwa kuvumwa. Teri muntu asaana kuvuma naye waliwo gw'ovuma nga already asobola okukola kyonna n'obulwa ne gy'omuwawaabira. Abo navuma bangi era nakyo nakala nanyamba tewali yankubako wadde oluyi kyokka ate nze nakubanga. Mukama najja nnyamba nejja nzaala naye ne sifa wadde omwana wange era okufa kubanga bangi era abazaala ne bafa ate oba oli awo n'abaana ne bakola ki. Kati awo wonna emitego gya sitaani gye yali yanteekera kuba okuzaala kwange nazaalira awo Mmengo nze gwolaba saafiibwako ate nga nasasula sente nnyingi naye abasawo bambadala okutuuka bannongoose n'okunnongoosa nga tewali n'omu anfaako so nga olaga waliwo ki ate nga eddwaliro lifa ku bantu. Naye Mukama ekyo nakyo nannyamba nembeerawo ne sifa wamu n'omwana. Kati jjo juuzi nafunyeko okusoomoozebwa okwanneewuunyisizza. Biri bibadde by'emabega naye kino kibadde recent naye kankimalirize bwe nti Katonda yandaze nga sitaani alina omutego gwanteekerateekera eri omwana wange oyo gwe nnina ng'agenda kufa. Emirundi ebiri entaana eyasamye ya mwana muto kabisi bateekateeka kuziika naye mu kifo mwendi ffenna abakulu ffekka ffe tulimu ng'oyo yekka ye mutaaliwo nga tooki eba endaga gwe bagenda okukola ki. N'omulundi ogwokubiri neŋŋamba nze guno omwezi gwa January gwonna naguwaayo kusiiba sisobola kusiibira ggwanga ate omwana wange muleke kati naye kamugatteko nensaba. Kati omulundi oyo kiro tekyakomyewo ogusemba ogwokusatu nga waliwo omukazi alaga mbu mukulu afudde gwe bagenda osooka okuziika naye ng'omusajja agamba wadde tusoose mukulu naye n'omwana era naye wakufa. Ebyo bikugira mu kirooto? Yes. Neŋŋamba nze owange si wakufa kozi nagenza otunula tuna omwana ng'era ndaba wange musabidde owange tagenda kufa. Naye olunaku lwe tuyingira ennyumba empya y'amasannyalaze eyo gye nayenzeemu simanyi ki kyabaddewo sisobola kunyonnyola naye ekintu kyazze ne kisooka ne kinkuba kyazze mu ngeri nga webakubye caliform nempulira kamunguluze n'entala nenekwata ku kisenge amaanyi ne ganzigwamu nenzikakkana wansi nenjagala neebakewaawo naye neŋŋaa nedda kanjavule neŋŋenda ku buliri amaanyi nempulira nga nniŋaa gwe basudde wala mu kinnya nga neetaaga buyambi. Kati omwana yabadde ansoose okwebaka nga neewulira wendi naye nga ompulira omutwe gunnuma nnyo naye nga siinaamu maanyi nga Mukama ki ekigenda mu maaso ku bulamu bwange. Kumbe sitaani yadde anteekeddeteekedde olukwe oba kusooka kutta nze mukulu gwe babadde bagenda osooka oziika n'omwana ate bamale naye bamukole ki bamuziika oluvannyuma. Kati omwana yawamukidde mu kiro naye nga miranga gyakuba kati nga muwulira naye nga ninga nga aloota kasina maanyi nga mpulira omwana akaaba naye nga sisobola kugenda waali. Kati nempita Yesu mu mutima Yesu oliwa bwe bityo
Yesu najja newira nti nawire nga mpadde amaanyi nembaguka omulundi gumu nendaba mwana nga yegolola ebyovu bibimbye amaaso agatudde waggulu nga kikina maaso nemusika muteka mu kifuba nga takibeeramu yevaamu bwevi kwesuula eri nentya kubanga okutya kya buntu neŋŋamba Mukama otta n'olamya oseereza ate era ojjayo emagombe owange si wakufa Mukama nsiibye Yesu tokinkola ne waba wakufa si kaseera kano nensumulula essaala banneyiba kumbe nabo bawulidde omwana wamukidde miranga ne bakonkona kati n'okugulawo ng'okankana ne Mukama nampa ekisa nenzigulawo n'amaanyi nembaga kikyoki nembaga sina kye neetaaga kimu kyokka kye njagala balokole ku kitundu kuno ne babanoonyeza mu speed bakubye n'amasimu ne bajja ne tuyimirira mu ssaala twasabye paka saa 7 ogw'ekiro Mukama n'ayamba ekyo n'akitusomosa era teyafudde nange era wendi so mu bintu ebimu byenzize mpitamu mwalimu nze kennyini nga nali wakufa kuba kusinziiranga nze bwe mbadde natuuka ku level kwe nali natuuka nga neevaako nayagalako naye kennyini okyetuusaako bwe bibanga biri biremereddwa weekyawa n'ekyawa so Mukama n'ateekawo ekisa ekirowoozo kye kyalinga kinsindika okwetta n'akijjawo ne bano abaalinga bansindikira emitego okunyiiza abaala banzite navumako omusajja avuga benzi sente yazitambulizanga mu buutu ng'ate alina ne pisito ne muvuma ne benzi yako nenjivumirako najjayo pisito n'aginkookingamu naŋŋamba nkutte essaawa zino ne mugaa Katonda ninako obuyinza tannaba kwagala nfe naye ne kimala kiba nonzita banaaba tebannanziika nga gwe wansooseeyo dda naye kyennaku nze ne bonzita siinaayo kyenfiirwa naye gwe bwe nkutunulira nkulaba nga alina abaana boolabirira kati bw'onaafa ababo bwe bagenda obonaabona nze sizaala ndi mugumba mu ngeri y'okuba ddala nga bwe newaana kati ekyo namugamba ne kijja kimukoona n'amaliriza nga takoze eki naye yali asobola bikoze era baba batta abantu mu mbeera ezo so nebaza Mukama olw'obukuumi n'ekisa kyeyanteekako kubanga ye yammanya nga nsinaana kujja mu lubuto lwa mmange okwewaniikirira sitaani kwe yali yampanikamu ne kundeetera amalala n'okwegulumiza nga nze abantu nengezza balengezze ng'oyinza ogamba nva mu first family mu butuufu nga mpisa n'aba first family kye baalikoze ki we baalikomye siina gwe ntya nga siina mpisa kugamba nga ndeeyisa mu ngeri etasaana naye nga siri mubbi ekyo kyokka Katonda kyakyasinza okunnyamba nga sibba oba oli awo singa nali mubbi ate ekyo abantu ababbi babakyawa nnyo kale neebaza Mukama ekinjogeza bino nti obujulizi bwange bantu ba Mukama bwabasumuludde bangi ekyokulabirako mutufollowinga singa mwali temwagala byenjogera oba kubiwulira singa temukyakikola kitegeeza nti obulamu bwempiseemu mwana tusinze nzekka abuyiseemu kati mmwe bennyini kyenvudde nsaba nga ngamba bwe nti buli kintu kyonna kyenjogedde noweesanga nga kyali kikutuuseeko wayendako nga nze wayagala abasajja n'otafuna siriimu naawe yamufuna eyo si issue siriimu awona Katonda talina kimulema mwonna yali yeewaniseeko nga nze sitaani we yali antaddeko olulimi oluvoola n'okunyooma abantu okumpaga okunyetera okuviirako genda emagombe ne kitaba mukwano nga tonnalokoka bantu ba Mukama ekiseera kiweddeyo nkikkaatiriza nga ngamba nti ababuulizi b'enjiri omulimu ogwawe bagukoze era nga Mukama yaŋŋambye bwe nadde mwebuuzaako abantu kyengenda obakolera abantu be nti ekiseera ky'okubuulira enjiri kisigale fayini nga kigenda mu maaso naye ababuulizi b'enjiri tebalina kye batakoze baddamu bidde nsindikiddwa eri bantu mmwe aba Katonda okukoma ku bannabbi ab'obulimba era munnindirire okuddamu okundaba nga ntandika obbamu ensoningira abantu abo nti owoono Katonda amwegaanye abasabirayo muli ku lwammwe ngenda kukikola nga sitidde muntu n'omu kubanga sikolera mmwe bantu nkola mulimo gwa Mukama bakwano n'obukulu bw'ensonga eyo mbasaba ebintu by'ensi bireme kutwemazaamu nze nanyiigako nentuuka n'okwagala okutta nali ngenda kutta jjajja wange yankuza nzite taata wange oyo Bukenya Sulaimaani omulogo eyandoga ennyo eyali ayagala mbeere musawo ne taata wange Matovu olunaku lumu nali ngenda pangisa abayaaye kubanga mmanyi gye babeera nababeeramu
bansabe miliyoni oba 3 oba n'okusingawo zonna ze baali agadde nze nali nja zifuna kubanga nze saayagalako ssente ne sizifuna nazinoonyanga mu bubi ne mu bulungi mbayogere nabo mbagambe olwayo tugenda kutta ate saagala tukole ensobi nali ngenda kikola kino nkibabuulira mu byaddala nali ngenda kikola nga mmaliridde ngamba abantu bano bebabonyabonya obulamu bwange be bandoga n'eŋŋaano fumbiro bandoga n'eŋŋaano okuzaala bandoze buli mulimu gw'enfuna bangoba bandoze nze ntambulira mu kweraliikirira accidents ziringa accidents obulamu bwange babumazeeko essanyu siina mirembe kati kambatte baveewo nze ntere ensanyuke bannange muwulirize abantu muli eyo nga mwali musse ku bantu abamu mutta bakulu abalala mutta baana bato lwa byanfuna oba n'obusungu obutaliiko control nabagambako omusawo omuganda eyali antumye eggumba lya Namagoye ery'omukono ogwa ddyo yalinga antuma okutta Namagoye muwe eggumba eryo nze ntuukirize bye nali neeyagaliza saasobola kukikola era ne Mukama yampa ekisa be nali nteesezaamu tutta abantu bali because twali babokyeza mu nnyumba twali tugenda kukuma petroli ku mayumba gaabwe nga tumaze okakasa nti mwebali kubanga waliwo ne bambega abalina okukola ekyo tubakumireko omuliro tuzooke ennyumba tutemeeteme ebisolo nali mbagaye byonna ekyokukola basaawe n'ensuku nali maze okubagamba bengendo kikola nabo nga tukkiriziganyizza mwe mwava omuntu omu n'atulyamu olukwe n'agenda n'abalabula nti mbateeseza okubattira mu mayumba bankyawa n'okuloga empola kwe baali bandogamu kuli kwe nali nganda bange okw'amaanyi kati baakusussa bansitukiramu bankolera amalogo nga ku luno siwona naye saafa so olw'obukulu bwebyo byonna Katonda byampisizaamu mu butuufu bwe nalabanga ekisaabi kyange ekyobulokozi kituuse nze nali mmaze okwegatta ku bakoowu ng'era neetaaga ogwa mu mikono gye mpumuzibwe kyenava ndokoka. Yes. Tweyanzizza olw'emboozi eyo nawulidde ku firimu kuzannya firimu era nkyayagala okumanya ebuwarabu eno gye mugenda kuba comments ezisinga zeekuusa nnyo ku nsonga z'ebuwarabu naye katono nnyo ku firimu eno tujja funa olunaku olulala onsuubiza ensonga y'abasawo ab'ekinnansi abo then mpulidde oyogera ne ku bapasita ab'obufere then tulinayo n'ensonga kati ey'okwongera okumanya buwarabu eno nga bwe muwangaalirayo okutwaliza wamu ne challenges ze muyitamu okutwaliza wamu naye mpulidde kafirimu ako kenjagalako katono bannayuganda abo batulaba ki kyoyagala okukola naddala ku nsonga ya firimu naki kye wandyetaaza abo batulaba babeere nga bakuyambamu. Mukulu Kisubi Jackson neyanze nnyo olw'okuŋŋumiikiriza obudde ompeera ddala buwanvu obummala kumpi buterekerayo kyonna omukisa ogwo ngweyanza kati biri byonna kituufu okubiddira ebya pasita wamu n'abasawo bukodyo mwe bayita okubabba bonna mbumanyi era nja bubagamba ne bapasita bano Katonda beyeeganye n'akomako era nja kubaatula okubataasa mwe be basumba ogenda mu geyeena. So ekya firimu nawandiise firimu eno njiina script wano namba mubiri obulamu bwe tuyitamu nga tuli buwarabu okubyogerako obwogezi nalabye nga tekijja kumala neŋŋamba kanzannyemu firimu nga bwe nazannya firimu mu kusooka waliwo kafirimu kange bakayita mukisa nakazannya simanyi nti ndigenda ne mu bawarabu akaali kanyonnyola obulamu bwa waka bwe nayita mu ngeri gye baali baagala okunfuulamu omusawo. Kafirimu ako nakataddeyo ku YouTube channel yange bagiyita Munyenye Yaka. Osobola okusubscribinga era ne comments no sharinga wamu n'okulayikinga. Bagiyita batya? Bagiyita mukisa. Wondabako oyinza obutabanya nti kange kuba sinze ndi waawo mu kusooka. Naye firimu eyo yange era nagizanya sinagenda buwarabu. Kati kwe nafunidde omukisa okuzimbirako part 2 nga mpita mweyo bye nayitamu ate nga ndi eyo. Mu kifo ky'obbinyumya obunyumya nkomaawo kankozesa ekitone Katonda kye yampa mbibazanyiremu buzanyizi firimu era nga nsaba n'obuwombeefu bantu ba Mukama mwenna kuba kati mwenze mwe basinze okunyaniriza kubanga mukkiririza mu Katonda
Yera singa teyabadde ye naayibadde njogera ki maaso gammwe. Kafirimu ako kagenda galozanya ka part 2 kagenda kwetaagamuko ku buyambi lwa nsonga. Nalabye nga bwe naavaayo n'ekyapa nkibalage mbasaba obuyambi bw'okuzimba ennyumba mugendera kubumpa ekyo nkimanyi kubanga olaba mwampaluli nga sibasabye kati ate we naabasaba kati ne ŋŋamba okumpa ssente nzimba ennyumba yo yakuzimba era nja kugiyingira ng'ewedde. Lwaki sisooka nenzannyamu kafirimu kano ne nnyambako n'abantu abali wano batasobola kukozesa mitimbagano egyo ne tukabaguza buguza kuba abantu balina TV ne DVD mu nnyumba kubanga kye nategeddeko abasinga okutufollowinga ku mukutu gwaffe guno UG updates bali bwetu be balina wifi wano data abamungi wa bbeeyi kati bano tulina baziyiza ate nabo ne tubaleka ne tabaleka amabega kusigalira tutambulire wamu nabo kati mwe abantegedde ddaba mikwano mbasaba munkwasizeeko era nga neeyanza mwenna buli kisi kinoomu sigenda kumenya mannya gammwe naye buli muntu alina kye yampadde naawe atannampa ekiseera tekinnatuuka butuusi n'okunjagala obwagazi omuntu nagamba how are you, how have you been, how is your life, byonna mbyeyanza bannaaye mwampadde essanyu mwebale neebaza abantu mwenna abanyambako mukomawo kwange eka abangulira tikiti mukyala Justin Nabwire wampa emitwalo 3 n'ompola n'3 ntuuka eno bantu batandise okumpa ssente nkuddiza zo wampola ate nonsonyiwako ne 15 muwala munnange nali simumanyi nagamba weetaaga okuddeeka naye nange kankoleko kyenkola ki omuwala maayi oli mukyala na musiraamu wayongerezaako ekitundutundu ekyali kibula ku tikiti yange n'okigula oli awo Dubai mukyala musiraamu omwami eyatusuza bannaye mwami po misiga watusuza ssebo okumala emyezi 2 bambi nga tetusasula ebisulo byeri bya bbeeyi obutanda buli mitwalo 4 3 5 8 naye yatuwa akatanda n'omuwala gwe nali naye ye muwala wa bbeeyi tasobola vaayo kujja mu bino yali akola mu banka wano naye ne bamutwala ne bamutomeza okukola obwa Kadama tasobola kujja mu bino abantu aba ate omulaba yatusuza n'omuwala oyo n'atuliisa ekintu ekyo eri tewaliyo nsuku bambi emmere yakugula neyerekereza akatanda ako kafunamu ssente baatusanga ku street twasulako ku street ffe nga ne tusulaawo bano abasajja beeyo abagabira bamasikini obuyambi ne bayitawo ne batuwa bujuyisi nga tuli awo katebe awo ku street nga wetwebase ne bukya abaama abo baatusanga ku street baali baganda 2 ne tubayitiramu nti tuli mu buzibu baatusembeza bambi nga tebatumanyi naffe tetubamanyi ne tubeesiga ne nga Mukama tuyamba abaami bano baleme kubeera babi gye tuli nga neraliikirira byatwegatta naffe bambi baalina abakyala baabwe eyo baatuliisa ne batusuza basebo mukulu Jose ne mukulu Po siyina kyennyinza kubasasula ku ekyo kye mwakola naye nsaba omukisa ogwa Mukama ogutaliiko buyinike gubabeereko ebbanga y'obulamu bwammwe bwonna ate era muleme kufa nga temulokose Mukama bagabirire n'ezzadde lyammwe bambi na buli muntu yenna alina kye yakola okutuyisa mu mbeera nga tuli ku ddungu eyo ery'obuwalabu nina abaana bampeereza obumesegi nga banoonya kuba libakomyawo waka naye nga libabuze tebalina we bayita ne bangamba nahiya wasaba otya Mukama okukusobozesa baatuvuga ne batusuula gye baatusuula tetumanyi na gye tuli baatujjako ebintu byonna ebitwogerako tetulina passports kale nga baagala kukomawo naye nga tebasobola naye ne mbagamba musabe nga mugamba Katonda yansobozesa n'atukolere kuba watali kuba ne tukomawo nammwe agenda kusobola so babikwano buli alina yenna kyampadde nammwe abambuzako obuuza mu ngeri y'okunsiima okwogera amazima kitiibwa n'ettendo tukiyimusizaamu tukigize Mukama mwebale kufollowinga mwebale kusubscribinga mwebale bannaye munjagadde munzizaamu amaanyi nammwe bambi abatanabakufuna kukkiriza munze tubasabira wamu mwenna mujja kumala ekiseera kyammwe nga kituuse mutwegatteko tubaaniriza naye bakwana obulokozi yeddiini tewaliyo kkubo lingenda kutuusa mu ggulu nga tumaze okulokoka ngenda gaba ennamba yange ey'essimu ku lwoyo 8 abakwatiddwako n'okiwulira
kyonna ky'osobodde njagala nzanye firimu eno ate nneme kukoma kugizannya buzannyi ŋŋenda kugitunda etuuke ne mu byalo kubanga abaana abasinga obungi ababatwala eyo bagenda ne babalumba eyo mu byalo nga tebajjanko olumu na mu kibuga ate bw'awulira okulinnya ennyonyi kwegamba abeera so excited. Mikwano nsaba obuyambi ku firimu eno akasente akanaaba kavuddemu kwe nnaatoola nze ezizimba waliwo enjagala okudda ate nsigazeewo endala gye njo zannya firimu ey'obulamu bwange nga sinnalokoka nayo nteekwa ogikola ki sijja kukoma ku eyo ŋŋenda sigala nzannya firimu Christian movies okuyambako abantu bayita mu kusomoozebwa okw'enjawulo okubalaga nti Mukama gy'ali awulira akola buli mwana we yenna ffenna yatwagala era tuli baana be. Essimu yange eya WhatsApp yesinga okusinga okuba nga ebanguyirwa eri +971 +971 52 53 64 26 9 eri +971 52 53 64 26 9. Abe Uganda ndi ku 0707 42 74 20 07071 42 74 20. Mukama abampeere nnyo omukisa mwenna mbaagala kyenkanyi mwebale kwagala Mukama kubanga singa siye nange temwali njagadde. Mukkirize Mukama kyanaabanga tusaliddewo ate tugondere byonna byabatwagalizza togwamu maanyi olwaleero oba tonnafuna kyoyagala kuva eri Mukama n'enkya lunaku weruli era akyasobola okukolera n'okusinga ku ekyo kyobeera omusabi. Mwebale nnyo. Weewaawo tweyanze atulaba omulungi stories zino tezibeera nnyangu okutwaliza wamu. Ebiseera ebisinga otuuka n'owuliranga kizitoye okutwaliza wamu naye bwetyo bwe tuba so mbeebaza mwenna okutulaba naye abo bali kujja bali kwogerako eri bannayuganda nkimanyi nti oluusi amaziga gaba gasanyu oluusi gaba gebyo byewayitamu oluusi gaba ga bulumi naye bwe tutyo bwe tutambula tujja kubanga tuddingana nate omulundi omulala ng'era bwe tubasuubiza mubeere bulungi mweraba.